mbalamusizaako nnyo nate mulinnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Wasuza otya n'ogweyo mukwano gwange yonna gy'osinzidde mawanga ag'enjawulo abamu ku mmwe muli mu Saudi Arabia, oli mukwano gwange ali awo mu ggwanga Iraq, Baghdad, Munnayuganda naye ali eyo gyakasanyiza emirimu gye, mudereva ali awo mita Shafik ali awo Iraq, ali mu hotel ya mwakolera emirimu gye. Njagala kulamusaako nnyo mukwano gwange Shafik, weebalire ddala okukkiriza Kristo, tuweebalire ddala okuweereza eggwanga lyo ate era ne gye wagenda okukola emirimu. Namwenna mikwano gyange gye muli njagala kubalamusaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tuli b'amaanyi era ndi w'amaanyi mu Kristo, wabanga akyampadde omukka ogw'okwogera era nga mpadde obulamu. Njala kutegeeza nti tugenda kwogera eri obulamu bwo mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Nina video gye njagala okuwa leero. Video ziyinza okubeeramuko empanvuwanvuko naye mukkiriziganye nange tutambule ffenna. Nina video ziri 2 zolabe ziri ku screen yo. Bibana abamu ku bavubuka abali ku TikTok abasamize abeegumbulidde omuze mu njogera yaabwe, owulira nga batyobolamuko ku Bayibuli oba oli awo n'ekkanisa, ekitali kibi ku ludda lwabwe, kubanga okutyobola kubakolera ate awo nze sikinako buzibu, naye ate ffe wetule okulabika nti notubaako kyetutereeza. Nabagambye nakulejjo nti TikTok ayina enkola gyeri mu kukola. Mukulu omu yabadde ayogerako nange, logarithm y'abasamize egenda mu maaso ku mukutu guno ogwa TikTok. Abamu ku mmwe mubadde temukimanyi ne mujja kitegeera nti TikTok etambuzza nnyo logarithm y'abasamize okusinga ate YouTube, okusinga ne Facebook. Ekyo osinga mukyegendereza. So eyo enkola eri awo egenda mu maaso, naye egenda tukakadde naye eggweeko, egenda tukeggweeko. Bw'obanga otunuulira waliwo logarithm eri mu kutambula, simanyi Wake Up Africa, African Spirituality, abazungu batusiba dda, abazungu simanyi batubba, simanyi tuzeeyo Yesu waabwe, tuddeyo mu nkola zaffe ez'edda ze twasinzangamu bakatonda balubaale n'ebirala. A lot is happening. Nemanya nti eyo logarithm eri planned. Nkiddamu, logarithm eyo eri planned nnyo nga gye nkikomeza. Naye byonna Mukama asigala mwesigwa. Tugenda kuyingira omulembe oba akadde ng'obubi butumbuuzibwa nnyo, azini nga obubi buli so promoted nnyo nga gye nkikomeza. Naye mu byonna nziramu okubategeeza nti akyali mwesigwa. Mikono gyaffe abali ku TikTok mbalamusizaako nnyo manya g'omwoyo mutukuvu. Naye ekibuuzo kyange, lwaki mu spam likinga nnyo account eyange ya TikTok? Sijijjaako wadde 10. Ne bw'ogi spam liking emirundi oli bali bava eri mu fake accounts ne ba spam likinga videos zonna buli lunaku. Njala kutegeeza nti mukola kya bwereere kubanga sijijjaako ssente. Kankuwe video eno egenda maaso ku videos zino, then nkomewo mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeera omulamu. Wuliriza mpola, ngenda kusaba wulirize mpola kubanga tetugenda kudda mabega olw'ensonga tugenda kutunulira ensonga nnyingi n'ebyokwogerako bingi. Tovaawo, wuliriza mpola n'obwegendereza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Sinzenga mu nnimi zaako era mu buwangire bwago nga bweyagereka kibeerenga weewaawo. Mbaagala nnyo abazzukulu b'Obuwangwa Nenono, bazzukulu bajjajja. Kansuubire nti muli bulungi, kansuubire nti mweyagala. Bajjajja bababalire, bajjajja babasumululire emikisa, babawe ebyo byonna bye mwetaaga mu bulamu bwammwe kubanga mubategedde. Omanyi buli lw'otegeera jjajjaawo, buli lw'otegeera obuwangiro bwo, kitegeeza kwejjako ebyo byonna ebibadde bisibye obulamu bwo. Omanyi eno esobola okubeera blockage. Jjajjaawo akwata ekifunfugu, katugambe omuti gubadde wano mbali weeguti nga buli kimu kiri bulungi.
buli weerabira jjajjaawo omuti guno guluzinga gyokoma omwerabira ne guluzinga bw'ogendera ddala mu balokole ne gugwa mu kkubo bwe gugwa mu kkubo omukisa gwo guno guba guzibiddwa oguva eno guva eno nti bw'ogenda ddala mu balokole akunnyonnyola omuvubuka ono akunnyonnyola engeri gy'oleka lubaale n'omwabulira ebizibu ebikwoleka namala alina kagaseekaawo wansi n'agamba nti ate bw'ogenda ddala mu balokole ate ne bibeerera ddala bibi omuti ne gugwira ddala naye bodda n'otandika okudda ku lubaalewo ne bajjajja nabo batandika okudda mpola mpola. Ekisookera ddala mu byonna kinandyagadde okubanyonnyola mwe mwenna abawuliriza nti nze siri muzzukulu wa lubaale, nedda siri muzzukulu. Kubanga bw'obeera omuzzukulu wateeka okubeerayo bajjajja, ate wabeerayo bajjajja wateeka okubeerayo bataata. N'olwekyo abasamize waliwo omusamize omu gwe nali mbuuza eddakaawo ne mugamba nti wabanga waliwo bajjajja taata yali ludda wa oba kategedde. So bwe mubanga mmwe muli bazzukulu ba misambwa ne bajjajja abo nga we bali be muyita bajjajja muwanga baba mweyana, then taata yaani? Taata yabeera ani awo? Now movement eno egenda maaso ey'abasamize okubategeeza nti mudde ku buwangwa n'ennono. Ekisooka mu byonna, teri muntu atalina kye bayita kalica. Buli muntu yenna ayazaalibwa ku nsi kuno alina obuwangwa kye tuyita kalica. Tukaddemu, buli muntu yenna ali ku nsi kuno alina kalica, alina obuwangwa bwe mwe yava. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Obuwangwa kyeki? Kalica kyeki? Kubanga wawuliriza abakulu bano balina ekintu kye bavuga, bo bakulagira ddala nti obuwangwa n'ennono kitegeeza kusamira. Era bo bakutegeereza ddala nti obuwangwa n'ennono kuloga, kusamira. Ompuliriza nti obuwangwa n'ennono kusamira. Kale njagala mbategeeze nti sitaani talina mukwano. Era bw'owuliriza enjogera yaabwe bonna kizibu nnyo abantu bano okuvaayo okunnyonnyola enkola ya sitaani yaani. Ekyo nkulayirira omusamiza ajja ssulawo nga nnyonnyola sitaani yaani. Kiba kizibu nnyo omusamiza okunnyonnyola sitaani yaani. Nga Bayibuli wennyonnyola sitaani n'enkola ze nti yajja okubba, okutta n'okuzikiriza, naye ate kizibu nnyo omusamize okujja okunnyonnyola sitaani yaani n'enkola ya Katonda. Kakati kye bayita obuwangwa n'ennono tekitegeeza kusamira. That's why ndi bo badduse emisinde ne bakola ekibiina kyabwe ekiyitibwa ekya Tondeism Faith oba enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Ekyo kikyamu. Enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bo bakulembera kusamira kwokka, kusamira kwokka. Obuwangwa nkola ya it's a way of life mu society. Obulamu engeri gye butambuzibwamu mu society. Ennyambala it is culture. Endya y'emmere it is culture. Kati omuntu wava n'agamba nti weegaanye obuwangwa bwo ogenza oyambalidde eby'abazungu kubanga gw'osinza Katonda mulala nnyo ku Katonda gwe basinza, then ne bagenda okutegeeza nti osudde obuwangwa bwo. Kubanga bo bawulira nti bw'oba tosamidde mizimu na misambwa gy'abaafa
then awo Obuwangwa Nenono oba obusudde ekyo kikyamu. Bwe kiba bwe kityo tuddireyo ddala mu nnyambala gye baayambalanga edda. Mu buwangwa bwaffe twayambalanga mbugo. Omukulu oyo gulaba yambadde t-shirt ziri bbiri, ziriko ebigambo ebya Adidas. Ebigambo ebyo ebiwandiikiddwako ne gye biva ne nannyini kampani eyo si wa kalica ya waffe wano, kalica eri mu bazungu ze bavuma. Kati Adidas ye omukulu nannyini wa Adidas bwe tugenda ewala nnyo ku Adidas kampani ne brand ye, omusajja ayina bakatonda baweereza. Naye ate ono omukulu ayambadde essaati ya Adidas ayingiridde kalica ndala. Ffe tetwayambalanga ngoye ezo bwe tudda mu kalica z'ewaffe, tetwayambalanga ngoye ezo, twayambalanga ngoye endala mbugo na bukete. So kalica si kusamira. Mwenna abali eyo mu mawanga g'abazungu ne waffe wano mu Uganda tuyina emmere gye tulya naye nga edda teyaliibwanga mu kalica. Emmere nayo it is part of culture. Nti ffe twagoyanga omugoyo, emmere y'omu ttaka n'ebirala, envendiirwa n'ebirala. That's culture. Era nabadde mbategeeza nti culture, nyongerera okubannyonnyola, culture si kusamira. Bwe kituuka omuntu okusinza, Katonda atonda omuntu munda mu ye nga mulimu ensigo ey'okusalawo, okusalawo kw'omuntu. That's why ndi omuntu asobola okusalawo nti nze ngenda kwagala Nakanwagi, oba ngenda kusalawo njagale Samimu, oba Samimu sigenda kumwagala ngenda kusalawo njagale gundi, oba omuwala asobola okusalawo n'agamba ngenda kufumbirwa gundi, sigenda kufumbirwa gundi. Omutima gw'omuntu gusalawo okukyawa oba okwagala. That's why Bible yesomesa nti ntaddewo omukisa n'ekikolimu mu maaso go, obulamu n'okufa mu maaso go. Naye akugamba nti naye nkusaliddewo obulamu. Baluumi 10:9 n'ennyiriri ezikka wansi nti omuntu akkiriza n'omutima gwe okwewa obutuukirivu era yatula n'akamwa ke okulokoka. So omutima gw'omuntu gukkiriza oba gugaana. Why? Kubanga Katonda yateeka element y'omuntu okusalawo munda mu ye. Bwe kituuka ku ky'okusinza, omuntu asalawo okusinza. It's part of culture. Culture in a society, okusinza kiri part of culture. Naye bwe kituuka ku nsonga ey'okusinza, omuntu akola okusalawo mu mutima gwe okusinziirira ku Katonda kigwategedde, gwazudde nti ye omu ow'amazima. Katonda bamunoonya bunoonya okumutegeera. Tukaddemu Katonda bamunoonya bunoonya. Tukaddemu Katonda bamunoonya. Kakati bwe kituuka kukusinza, abantu balina diversities. Tukiddemu amawanga g'Abawarabu eriyo abalokole. Si buli Muwarabu nti Musiraamu, ate si buli Musiraamu nti Muwarabu. Oba nfuna? Si buli Muwarabu nti Musiraamu, era si buli Musiraamu nti Muwarabu. Ibulayimu mu Bayibuli gye tusoma, gye tukwata ng'ekitabo ekitulungamya mu by'omwoyo, Katonda amuyita Ibulayimu jangu, amuyita Ibulayimu teyalina mu Isirayiri. Bwe tunoonyereza obuzaalibwe bwa Ibulayimu, ateeka okuba nga yali ava na mu Iraq, kubanga Uli Abakaladiya bwe banoonyereza Uli, ensi ya Uli, ojja kwesanga nga it's modern day Iraq. That's why nti Ibulayimu, erinnya Ibulayimu
muba Christianity livuga era ne muba Islam livuga kubanga yavaako okukkiriza. Naye Ibrahimu ewaabwe baali basamize, baali balinanga bakatonda abalala be baweereza. Bayibuli esomesa mu kitabo kya Lubereberye 12 olunyiriri olusookerako ddala tunagenda maaso n'okusoma. Bayibuli esomesa nti awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti va mu nsi ya nnyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga. Va mu nnyumba ya nnyo, va mu nsi ya nnyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga. So olaba nti Katonda bwe kituuka mu by'okusinza omuntu asobola okwawukana n'ekika, omuntu asobola okwawukana n'ekitaawe. Bwe kituuka mu by'okusinza kabyazuula Katonda omulamu. So Ibulayimu bamugamba va mu nsi ya nnyo era awali ekika kya kitaawo ekika kyo. Nze nsobola ddala okwawukanira ddala n'ekika kyange mu by'okusinza era njawukanira ddala. Wadde nga kalica yange ndi muganda n'omusaayi omulala omugatte, naye bwe kituuka mu by'okusinza njawukanira ddala nabo. Bayibuli esomesa nti nange ndifuula eggwanga eddene, ndikufuula eggwanga eddene era naakuwanga omukisa era naakuzanga erinnya lyo era beeranga mukisa ggwe. Olaba nti Katonda ayogera ne Ibulayimu nti nze naakuwanga omukisa era naakuzanga erinnya lyo. Tamugamba naakuzanga ekika kyo, naakuzanga erinnya lyo, naakuwanga omukisa, naakuzanga erinnya lyo. Si linnya lya taatawo, si linnya lya jjajjaawo, si linnya lya bajjajjaabo. Katonda ayawula Ibulayimu okumujja ku nkola bakitabe gye balinga bakolamu, kubanga bo baali basamiranga emizimu emirala. Mu Bakanani balinganga bayinanga bakatonda abalala be baweerezanga. So Katonda amugamba nti eyo vaayo. Lwaki? Nti ojje eno naakuwanga omukisa era naakuzanga erinnya lyo. Kantu kakulu nnyo, naakuzanga erinnya lyo. Bayibuli kyeva tusomesa mu kitabo ekitibwa eky'Abaebbulaniya 11:8 olw'okukkiriza Ibulayimu bwe yayitibwa n'awulira n'okugenda n'agenda mu kifo kye yali agenda okuweebwa okuba obusika, n'avaayo nga tamanyi gy'agenda. Olw'okukkiriza nti ne gye yali alaga yali tamanyiiyo, wabula ng'alina instructions eza Katonda nti jangu eno, n'agenda kubanga Katonda yali ayagala kumuwa omukisa. Ne mu kumuwa omukisa yali alina sooka kumwawula ate ku biri ebyali biri mu nju yaabwe. Bwe kituuka ku kukkiriza n'okuweereza Katonda, bwe kituuka ku kusalawo kw'okuweereza Katonda, bassebo ne bannyabo tebiriimu kalica. Kalica z'ewammwe, kalica z'Abaganda, kalica z'Abanubbi, kalica z'Abayindi, kalica z'abaani abalala bonna, kwata kalica zonna zonna eziri mu nsi. Genda tunula mu kalica z'ewaffe e Uganda, kwata amawanga gali mu Uganda ne kalica zaabwe zonna. Kuba mu akafaananyi nga batudde mu masabo ga jjajja Jjumba awo bwe batuula mu butivi bw'ennono ne batandika okusamira. Abalugwala basamira, Abasoga basamira, Abaganda basamira, n'abaani abalala awo, baani amawanga amalala gali awo, bonna bali mu kusamira. Kiki ekiyinza okubeera waawo? Kuba mu just kafaananyi. Kakati ye Katonda agamba Ibulayimu nti eryo effujjo sirikwagalamu n'eryo eddalu sirikwagalamu, kubanga eyo siriyo. Olaba nti Ibulayimu bamujja mu kalica yeewaabwe. Ibulayimu n'avaamu eggwanga eddene. N'olwekyo omukulu ono owulira ng'akunnyonnyola yakulaga nti bw'ova olubaale bw'ovaayo n'olokoka n'odda mu bikyaki eyo by'abalokole, awo n'olubaale agenda kwekiikamu akulemese,
bwe bwavo bwe muwulira kati bo bakulaga nti bo bonna agenda yaabwe bw'ojuulira nga boogera ku materialism. Boogera nnyo ku materialism, bugagga, kufuna bugagga, bajjajja bamweyana, simanyi jjajja namuzinda, bw'obakkiriza n'obasembeza n'obasamirira ogenda funa obugagga, ogenda kubeera bulungi. Obwo bulimba bwa Sitaani. Nze gwe muwulira ayogera siri mugagga kigendedde ddala wala nti ndi mugagga nti obugagga bunina bumbuza otulo. Naye ate siri mwavu, naye ate sisamira. Nze n'ewaffe mu kika bammanyi, ku bukojja bammanyi, bampita pasita. Mu mikolo egyabwe nga bagikola tebampita, tebatawaana. Bagamba oyo mumuveeko oyo yalokoka. Bakimanyi, taata wange yalokoka. Nina famire yange erimu abalongo. Ku famire ku saidi y'abataata bayina abalongo, naye bonna abalongo bonna maama waabwe yalokoka. Abalongo bwe babazaala ne babasabira, ne babalongoosanga abaana abalala, ne bamugamba kati abaana bakuze, basawo, bakulidde ddala, basomye, bamwegayirira abaana bagenda kufa, abaana bagenda kubasalaasala, abo balongo mubakolera ebibbo, teri. Abaana we bali balamu bakuze. Kakati ebintu ebimu mu bimutunuulira nti ozaala abalongo bannange, obozadde kakati bannange, bakolera emikolo, baagaana, tegiri nayo, n'ebibbo tebiriiyo. Guze mbalaba mama waabwe asibeera mu kyaki ng'aweereza, nagenda nakola emirimu gye. Njagala kuwa ku video zino ziri bbiri, obudde bunaaba butukkiriza. Tunuulira video eyo. Well, you are in for another treat. Every session is just so special, isn't it? After 9/11, so many of us feared Islam, didn't we? We all learned terminology that we thought we would never know. We learned Islamic terms that were so foreign to us, they became second nature. And we are learning that things, again, that we thought we would never know, but you are in for a real treat. Put your seatbelt on, because our next guest is from Saudi Arabia. And we're going to hear the good news coming out from an area that we didn't think there was good news that could be found. Because God is a God of redemption, isn't he? That's right. That's right. So our next presenter is Al Fadi, and you heard him last night as we had amazing stories and testimonies. He was born in Saudi Arabia, and he's the director of the Center for Islamic Research and Awareness. So here's our brother in Christ, Al Fadi. Let's welcome him. Let's welcome him. Yes, welcome, Fadi. Thank you. Appreciate it. Thank you so much. Doesn't he look amazing? Thank you. Thank you, brother. Lord bless you. Well, I know like everybody probably right now will be in a shock stage. I've had it before. In fact, the first time I did this was at my own church, and believe it or not, people that knew me were nervous. They thought El Fahadi Musaudi ya salawo n'aleka obuyisiraamu mu myaka gye. Yasalawo n'aleka obuyisiraamu mu myaka gye. Era ayina ekitongole bakiyita Center for Research Organization, Center for Islamic Center, something like that, Research Islamic Center bwekitambula. Naye nga ekigendererwa kyakyo kunoonyereza ku buyisiraamu, kugendera ddala ewala n'okubamanyisa nti abantu mwina ate okukkiriza Katonda omulala. Okategeera. Era akulaga nti nsigala nyambala bwendi, nsigala ntambulanga bwendi, n'erinnya lyange ndisigaza Al Fahadi wadde nga navaayo mu buyisiraamu. Kyekiri kye nakugambye ndi bwe kituuka ku kusinza, kalica ejja n'okwambala, kalica
ejja n'olulimi, culture ejja n'emmere. That's why abantu mwabali mu mawanga mugamba abantu nti ffe waffe tetulya bwe tuti, ffe waffe tulya bwe tuti. Waffe tulya matooke, our staple food, n'ebirala n'ebinyeebwa. Naye ffe tetulya bwe biti. Culture ye waffe terya makovu, culture ye waffe terya nsiriŋŋanyi, culture ye waffe terya bwe biti. Nabo ne babagamba nti ffe naffe no mu culture ze waffe tetulya nseenene. Kati muwulirize wuuyo. I went postal on them. Having said that, I am so thankful really for Becky for encouraging me to dress up like this. This is my traditional dress, of course, my Saudi dress. Some of you probably living here in Texas, you may encountered, some of the Saudi students, or maybe even some of you lived in country and have seen, my people dress up this way. Now, one thing, by the way, before I share with you my message and my story, that breaks my heart is that I get a lot of complaints from people who follow my channel, my YouTube channel, and my teachings about why do I still dress up like a Muslim. And my reaction is always this way. Are you telling me all Muslims in the world dress up like this? Because this is news to me. I've never seen a Muslim in Indonesia dress up like this, or a Muslim in Kazakhstan dress up like this, or a Muslim in other parts of the world. So I have to really correct people and let them know this is my Saudi dress. I am from Saudi. I'm proud of my culture, my heritage. Becoming a follower of Jesus doesn't mean I have to abandon my identity, cultural identity. So, buli muyisiraamu kubanga akutegeeza agamba nti yonna gy'ayitira abamulaba nga ayambadde bw'atyo ate nga yakkiriza Kristo, bamubuuza nti obeera otya nga wakkiriza Kristo naye n'osigala ng'oyambala bw'oti. So then yakutegeeza nti si buli muyisiraamu yenna mu nsi yonna nti ayambala nga ye. Kikyategeeza nti osobola okusanga omuyisiraamu ng'ayambadde suuti, ng'ayambadde engoye endala, ng'oli omuvubuka gwe nakulaze mu lubereberye nti ayagala nnyo okulaga nti Obuwangwa Nenono naye atayambadde engoye za Adidas. Naye ate Adidas ye bwe tugenda munda mu Adidas alina ebigendererwa bye ebirala ebiri satanic ne logozi ze. Kati ye akulaga Alpha Hadi akulaga nti nedda nti nze okukkiriza Kristo ate tekitegeeza nti engoye zange ez'obuwangwa nzisuule. Nedda akulaga nti yes ndi mu Saudi nakkiriza Kristo naye ate obuwangwa bwange nkyabugoberera. That this is my culture. Bwe kibeera nti nno Obuwangwa Nenono kitegeeza kusamira, then lwaki ate ono omuyisiraamu Al-Fahadi ayina ekkanisa yakkiriza Kristo ate aleka famire ye, aleka ensinza yewaabwe ate nayingirira ensinza endala? Kyekiri Ibrahimu kye yakola, oba Ibrahimu kye baamugamba va mu nsi ya nnyo. Era Katonda asuubiza Ibrahimu nti naazimba erinnya lyo, naakuza erinnya lyo. Katonda ye abeera ready okutandika omulembe gwe naawe. Katonda abeera ready y'okuteekateeka obulamu bwo. Bassebo ne bannyabo, Obuwangwa Nenono tekitegeeza kusamira. Ntukaddemu tuba tunuulire bonna bano abasamira ababeera simanyi bali mu kusamira, simanyi twala tugende Buwangwa Nenono. Byonna bye balowoozaako byonna kubeera kusamira, teri kirala. Ate bakulaga nti bw'osamira ojja kubeera bulungi, ojja kufuna essente, ojja kufuna obugagga, bye babeeramu. Naye kino kirala nnyo. This is so different. Ndi Katonda ayita Ibrahimu vaayo. Ibrahimu lwaki avaayo? Kubanga Katonda yayagala awa Ibrahimu omukisa ogutayinaako kakwate na kalicha yewaabwe, baleme kugamba nti tumuwadde omukisa, afunye omukisa kubanga abadde asamira. Kama ebazibwe nnyo. Ensonga lwaki Al-Fahadi story ye mpanvu nnyo, tulidde olulala. Akulaga yakkiriza Kristo
naye akulaga akyalina ennyambala ye. Tukome mu kitundu ekyokubiri. Weewaawo mukulikire nnyo ddala kankutwale butereevu mu kitundu ekyokubiri tuveewo mangu. Wuliriza Alfahadi tujja agenda naye mu maaso. To solve this problem, I went ahead and I did a 5-minute video on why do I dress up like this. And I still get complaints. Well, I'm going to share with you my journey to Christ, and at the same time, I do not like to talk about myself, so the story I'll share with you is the story of God in the life of one man. So there is a message. There are milestones that I'm going to emphasize, but at the end of the day, it's always going to be about Christ, so I want to bring glory to His name. I was born and raised in Saudi Arabia, and if you know anything about Islam, you know that the name Saudi Arabia is synonymous with Islam, because Islam emerged from that nation. At least it wasn't called Saudi Arabia at that time, it was the Arabian Peninsula, but in a small town known as Mecca, today, more than 1.6 billion Muslims, when they pray, they have to face in that direction. So growing up there, at least from my perspective, gave me a supercharged superiority, if you wish. I felt that I am the luckiest person on the face of the earth, not only to be born a Muslim, but also to be born a Muslim in Saudi Arabia, right near the heartland of Islam. Now, Saudi emphasizes Islam at every turn in the life of its people. You study Islam from a very young age. Islam is represented at every corner, mosques, prayer calling, Sharia law implementation, and the list can go on and on and on. Not to mention, of course, the influence of the Saudi government globally on many of the Islamic centers and the research centers at prominent universities, just to name a few. So being born in there to a Muslim family and growing up in there allowed me to feel that I am a very privileged Muslim. Now, there is something about Islam that makes it at least a barrier for many to be able to reach out to Muslims for Christ, and especially when they come from a country like Saudi. The fact that Islam teaches you something that I like to coin as the finality or the psychology. Agenda kubanyonyola ebintu bingi nnyo ku nsonga y'Obuyisiraamu, ate yajja atya okulokoka, okukkiriza Kristo, akunyonyola gye yakulira, nti yakulira mu mutima ogw'Obuyisiraamu. Abadde agamba nti twogera ku Islam toyinza kuleka kwogera ku Saudi, kubanga Saudi ye wali ennyumba eyitibwa Kaaba mwe batunula nga basaba oba nga basinza Kaaba. Naye akulaga nti yavaayo mu Buyisiraamu, yakulirayo n'ata Obuyisiraamu, nakkiriza Kristo n'alokoka. Kati vidiyo endala gye ngenda okuwa era neeva mu Iraq, eri ebadde mu Saudi Arabia. Njagala nkuwe vidiyo ey'omu Iraq. Tunula. دورة التعليم المسيحي هي الدورة الثانية بعد عودتنا إلى بلدتنا قراقوش بغداد. هذه الدورة باسم دورة العطاء مستندين إلى آية. Reverend Alfie Ignatius, Head of Christian Teaching Program. Ignatius Alfie naye ali mu Iraq. Ignatius sirowooza nti nno mu Baisiraamu waliwo be bayita ba Ignatius, sirowooza, naye ate nga mu Isiraamu muwulira kati ayogera Luwalabu n'Oluzungu talumanyi. That's why nti wansi bamuteerawo
bavunula ebigambo bye mu luzungu wansi awo. Mukama yibazibwe nnyo. Kiyishengezako kulaga njala kukutegeeza nti bano abaleekaana Obuwangwa Nenono nti muyina kudda ku kusamira. Bo bakutegeeza nti mu lubaale n'emisambwa mbwe bamalayika mwe tuyita okuweereza Katonda, kugamba owulira ddala ebintu bye boogera nga tebabiinaako kutegeera. Tekitegeeza nti omuntu bw'abanga tasamira olwo tategeera Katonda. Ngutegeeza nti osobola okubeera nga oli mu Saudi Arabia naye nga ate wakkiriza Yesu. Osobola okubeera nga oli mu America naye nga wakkiriza Yesu. Amawanga mangi nnyo ag'Abawarabu naye ng'era nayo balinayo abadiverting oba balinayo famire zaabwe nga balokole bakkiriza Kristo naye nga kalicha zaabwe basigala Bawarabu. So yawula Omuwarabu ku Musiraamu. Si buli Muwarabu nti Musiraamu, nedda. Ate era si buli Musiraamu nti Muwarabu. Si buli Muganda nti musamize. Tugende maaso katono. إنجيلية من سفر أعمال الرسل الفصل 20 آية 35 التي تقول السعادة في العطاء أعظم منها في الأخذ. Eno bajita All Saints Paul Center Church Services in bajita Karakush, Iraq. Ina abaana baddala 200 abattendinga Christian teaching classes mu summer. Kati eno video yaddako. The St. Paul Center. Mukama yibazibwe nnyo bakuŋŋaanira bali mu Iraq wakati. ate sibe bano نحن نواجه بالوقت الحاضر تحديات كبيرة خاصة في هالسنوات الأخيرة banji. Kikyengezako kutegeeza nti okubeera Omuwarabu tekitegeeza nti nno oli mu Isiraamu. Obuwangwa Nenono, culture is a way of life people ngeri gye ba living mu society. Obuwangwa Nenono tekitegeeza kusamira mizimu gy'abajjajja muwanga. Obuwangwa Nenono mpisa y'abantu ngeri gye beeyisa mu society. Bwe kituuka ku kusinza Katonda omuntu yamuteerawo okusalawo munda mu ye. Omuntu asalawo n'agamba no, sijja kukkiriza kulokoka ngenda kusiramuka. N'agenda n'asiramuka. N'atandika okutwala shahadu n'okunaaba. Oli n'agamba nze mbusiramu mbuvuddemu ngenze kulokoka. Oli n'agamba ndi nze obusiramu mbuvuddemu ngenze mu kusamira. N'agenda. Kati waliwo omusajja ali eyaleekaana nnyo simanyi Ssenyonjo. Bumuleka obuwangwa bwe wammwe wano ne mugenda mu buwangwa bw'Abawarabu. Ne mugenda mu buwangwa bw'Abawarabu. Eri Obuwarabu bwe balina ebintu birala bye bakola ne mu wano muyina ebintu birala bye muyina okuba nga mukola. Obwo butamanya. Omuntu ye takimanyi nti bwe kituuka ku kusinza omuntu alina diversity gy'asobola okugenda mu ye ng'ategedde nti yeeyo. Kyatamanyi nti n'Abawarabu waliyo abalokole, waliyo Abakatuliki, waliyo Aba-Orthodox mu Bawarabu. Kati ye bw'alaba Omunnayuganda ng'asiramuse, Munnayuganda ng'alokose, ye akitwalira ddala nti oyo agwiridde ddala eddalu alese obuwangwa bwe. Alfahadi akugambye nti nze okusiramuka tekitegeeza nti ndese obuwangwa bwe waffe. Naye no Ssenyonjo ayogera ebyo. Ayambadde suuti naye nga ate suuti gy'ayambadde si kalica yaffe. Ennyambala ye waffe ya njawulo z'Abazungu. Awo nno kiba kitegeeza ekyo tuddeyo ng'engeri gye twayambalanga edda. Olaba oba onaasobola okufiitinga mu society. Tekisoboka. Si bwe kiri? Tugende maaso n'omukulu ono then tumalirize.
من بعد التهديدات والتهجير والاضطهاد والغربة. التعليم المسيحي هو المهمة الأولى في الكنيسة لأنه متعلقة بزرع الإيمان وتنمية الإيمان في قلوب خاصة الأجيال الناشئة الأطفال الصغار. nti mu 2017 Christians badda mu katawuni yako oluvannyuma lw'aba ISIS okulekana babagoba. Kati amawanga g'abawalabu gano singa galimu aba Christians bangi naye lwaki nti bava mu mawanga gaabwe ne badduka mu mawanga aga Europe ne America kwagala okufuna obuddamu olw'ensonga nti amawanga gaabwe g'abawalabu galimu emivuyo mingi. Amina. Agament today they continue to rebuild and try to bring back to normal. bakulaga nti we introduce Jesus خاصة الأجيال الناشئة الأطفال الصغار. tujja kudda ate tugikwetera mu kitundu ekyokubiri ne videos endala zetulaba tusobodde okufuna. Kakati maliriza njagala nsooke nzirukeko mu kitabo ekitibwa ekya Yoswa essula ya 2:4 Yoswa 2:4 n'olunyiriri olwokubiri. Bible esomesa nti Yoswa n'agamba abantu bonna nti Mukama Katonda wa Isirayiri bw'ayogera bw'ati nti bajjajjammwe baabeera mu biro eby'edda emitala w'omugga. Teera kitaawe wa Ibulayimu era kitaawe wa Nakoli ne baweereza bakatonda abalala bajjajjammwe. Kakati bano ffe olwaleero bano batutegeeza nti mwe muli bazzukulu mulina okuweereza bajjajja bano Ibulayimu naye yali abalina naye n'abavaamu kubanga yategeera olw'okubeera nti no yafuna okuyitibwa okuva eri Katonda n'avaayo. Singa Ibulayimu teyavaayo tetwandirabye eggwanga liyitibwa Isirayiri olwaleero, teryali baddewo. That's why nti ye amugamba nti naakuza erinnya lyo. Bonna asoma Lubereberye 12 n'olunyiriri olwokubiri n'olwokusatu amugamba naakuza erinnya lyo. That's why nti olwaleero tuwulira Isirayiri, tuwulira Isirayiri kubanga Ibulayimu. N'olwekyo bano abavubuka be mulaba bali mu kutijja ennyo ku TikTok, batijja bakulaga basamira bakubye ennyimba z'obusamize bakola ki, bakoze effujjo lyonna jjajja Jumba ne banne bonna kagulupu kabe konna ke balina. Njagala nkuwe challenge. Jumba alina olukiiko luyitibwa High Council. Bwe kibeera nti yakulembera Obuwangwa Nenono, ku High Council eyo gyakulembera batuweeka amannya g'abalugwala 2 oba amannya g'abasoga 2 oba amannya g'abakiga 2 ku High Council ekulembera Obuwangwa Nenono mu Uganda. High Council tiimu ekulembera Obuwangwa Nenono nga Jumba ye Saaba kabona oba bakabona be bonna abali ku layini ye ey'abasamira n'abatwala abantu mu busamize. Batuweeyo ku bakabona be bakabona nga balina amannya g'Abanyankole. Tojja kukirabako kubanga bonna abaliko Baganda, Kikuwa kibuuzo ki? Kikuwa ekibuuzo bw'abanga yakulembera Obuwangwa Nenono
lwaki tebabeerako olw'ensonga nti bali balina balubaale baabwe balala bali balina emizimu gyabwe mirala bwatyo sitaani bw'akola kati bagamba nti akulembera obuwangwa neno mu Uganda alimba kubanga abagisu tuula kale nabo basamizise ogende ne mu Banyarwanda nabo tubalinamu mu Uganda nabo gendeyo nabo basamizise lubaale waabwe kati sitaani bwatyo bwakola kizibu nnyo abantu bonna okutuula mu luumu y'emu jjumba waakulembera oba kugenda olabe kwaya ye ey'abayimba simanyi tondize mu kwaya obanoonyerezemu bonna olwo bonajjamu Abanyarwanda olwo bonajjamu bonna baganda bonna tujja kudda mu kitundu ekyokubiri. Katonda omulungi omwesigwa njagala kwebaza nate lunaku lwaleero tuwadde abantu bano bonna mbateeka maaso go gwataggwaawo kubaza olw'omukono gwo ogw'amaanyi n'ekisa kye ekingi ky'otuwadde ffe okuyimirira mu maaso go mu linnya lya Mukama waffe Yesu abira ddala omulamu. Nkwebaza kubanga oli mwesigwa era ekigambo kyo kibeera kiramu bulijjo mu linnya lya Yesu nkwebaza, amiina. Webali Mukama lwakadde k'otuwadde. Jesus is mighty name. Amen. Mukama bankumire mweraba. Bye-bye.
sisali kwatomukono sobola tata kwatomukono kwange kwatomukono wange kwatomukono tata nyweze bigere byange mukama binyweze nyweze bigere byange mukama binyweze mukama chuso lugero wange mukama luchuse chuso lugero wange mukama luchuse obadde katonda wange kwatomukono obadde katonda wange kwatomukono bulijjo yegwe luyimba lwange beero luyimba beero luyimba tata yegwe maanyi gange kwatomukono wewe kamaanyi gange kwatomukono mukama yamba abaana bange mukama bayambe yamba abaana bange mukama bayambe mukama taasa baganda bange mukama bayambe yamba baganda